Kituffu mukyala wa kafeero gwe yasooka okuwasa gwe bayita Mariam Nasuna yayendera mu bufumbo nazaala omwana gwe bayita Buladina ndibakooya. Waliwo omugoberezi wange eyambuuzizza ekibuuzo n'aŋŋamba yeekolera. Kituufu ddala nti mukyala wa kafeero yayendera mu bufumbo era kituufu nti kafeero kuyimba oluyimba lwa Buladina ndibakooya yali story ntuufu era n'aŋŋamba ono omuwala gwe twalaba mu mawulire gye buvuddeko nga yeeyita Buladina ndibakooya kituufu ddala ye Buladina ndibakooya. Nange nzize okwanikula ekibuuzo kino. Amanya bampita yeekolera teweerabira okusubscribinga n'okukilikinga on the bell notification tusimbodde tutandise emboozi ya Buladina ndibakooya. Opawo kafeero ng'amaze okuzimba amaka ge ag'omu kyalo ag'Masaba Nkoko Njeru Ebukunja eri mu Kyaggwe yasalawo okuteekayo mukyala we eyali era omuyimbi mu bbandi ye gwe bayita Mariam Nasuna n'amuteeka mu kyalo mu maka ge ago ge yali yakazimba atandike okukuuma abaana okulera awaka n'okukuuma abaana n'asalawo n'okumujja mu bidongo. Omukyalo ono yali amaze okuzaalira po kafeero omwana gwe bayita Swaziniga kafeero era nafuna olubuto olwokubiri kwe yazaalira omwana oyo gwe bayita Pelagia abangi gwe muyita Buladina ndibakooya. Po kafeero omwana ng'amaze okuzaalibwa yatandika okuwulira oluvuuvuumo mu bantu ab'enjawulo nga bamugamba nti munnange nno omusajja ono owa boda omuvuzi wa boda atera okuleeta ebintu awakaawo oluusi nno lw'osula mu bidongo naye asula wano. Teweerabira mu budde obwo abayimbi naddala ab'akadongo kamu baakubanga kaalo ku kaalo era ng'asobolera okumalira ddala emyezi ebiri nga tali waka bagenda batabaaza olukoba kaalo ku kaalo. Atandikidde emityana amalira Fort Potro agenda okudda awaka nga wayiseewo emyezi egiwerera ddala ebiri. Kakati abatuuze batandika okugamba Paul Kafeero nti owa boda gw'otera okutuma awaka wano munnange oluusi asulirawo ddala. Olw'okuba kafeero yali musajja musirise bino teyabiwa nnyo matu kuba si yali omuntu abubuuka n'ebigambo yasalawo abimma amazzi. Mu kusalawo Paul Kafeero ebintu bino abimme amazzi omwana ng'amaze okuzaalibwa abatuuze baamugamba nti n'oyo omwana nno mwami Kafeero golowooza nti wo si wo. Kafeero yayita omwagalwa we ekyava amugamba nti enno mukyala waategedde abantu bakuno bazibu nnyo nnyini ddala. Tosobola kukikkiriza nti abantu bakuno batandise okuŋŋamba ebigambo nti omwana ono Pelagia si wange mwana wa boda naye abantu bano bazibu nnyo. Paul Kafeero olw'okuba yali si muntu agendera ku bigambo ebigambo nga bye babimugamba yabigamba mukyala we nga beddira mu mukwano gwabwe mpola mpola. Amanya bampita yeekolera clicking on the bell notification tugende mu maaso. Ng'omwana atandiikiriza okukula omwana yatandika okufaanana omusajja wa boda oba muyite kitaawe ekintu ekyakanga ennyo Paul Kafeero era Paul Kafeero omukwekennenya ennyo omwana n'amutwalira ne ku bakulu mu kika ne bamugamba nti nedda baaba ono omwana si waffe. Paul Kafeero yagamba mukyala we akwata omwana gwe bayita Pelagia oba gwe muyita Buladina ndibakooya amutwale ewa kitaawe. Olw'okuba Paul Kafeero si yali omuntu abubuuka n'ebigambo olw'okuba yali musajja musirise nnyo nga ne bw'omunyiiza ayinza obutakugamba. Olw'okuba yali musajja musirise nnyo nga ne bw'omunyiiza ekiro n'omumma emmere weekanga akukubyemu akayimba. Oluvannyuma lw'akaseera akawerako mu mwaka gwa 2023 Paul Kafeero yakwata peeni n'awandiika oluyimba Buladina ndibakooya nga luli ku teepu gye bayita dipo naziggala mwe yalombojjera ebintu ebyo wakuba yabiyitanga wala yateekangamu ebintu ebikulowoozesa nti si yeeno emboozi gwe gye wawulira yateekangamu ku bintu eby'enjawulo n'alaga nti n'omwana atuuse n'okufumbirwa naye nga mu budde obwo Paul Kafeero yali talina mwana atuuse kufumbirwa oba yavubuse kutuuka kufumbirwa. Paul Kafeero yateekangamu nnyo zipaati ezikulaga ekituufu bw'oba okimanyiiko wabula ate era ne zikuwugula
ne zikujja ku kyolowooza nti kyekyo. Omusajja gw'otera ennyo sanga awo yavuga pikipiki eya bbululu beesanga ne maama w'okubaganga gye baasinziira okutta ekyama. Ebintu ebyo gy'oba obiraza ekyo baakinkoza ttima na bujoozi okukuza mbadde muyambi. Mwana nge sinze kitaawo